eno sa America. This is pure Africa. Uganda sa America. So ngoli muyimbi ngoli eyo kalicho concept. Bwoba okola business yo mwabasoma real abasoma mukimanyi kalicho concept. Teri company etaina kalicho concept. Bwoba ogenda ku NBS oyina okwambala suit. Naye ate bw'obeera kusanyuka TV toyambala. Kwa kalicha za TV ezo za njawulo. Central region eina kalicha zaayo. Wana abantu bagenda mu bivulu ng'ali ne nazaalawe. Ne family y'omuntu akwata maama taata n'abaana ne bagenda mu concert kati obakunamire. Omuzadde atule wali n'abaana be nga stable gwe oli wali okunama dolinik. Ate abayimbi abamu mu kyogere. Nti mmwe temwajja kuyimba mwajja kwetunda. Just okozesa platform zo zi Instagram ofuna abasajja abebbeeyi. Kyovula nga bamu muteeka ebifaananyi byammwe nga muli bute. Muli ku training. Otrainingira mu Uganda naye emirimu ogikolera abroad. Kati ate bw'otuuka eri mu America n'otuvuma ffe Abannayuganda. Abannayuganda temutegeera. Abannayuganda mukyaliroko maama eno si America. Uganda nsi ya Africa. Kalicha zaayi Bannayuganda oba is purely traditional African society Uganda. Tetunaba kubeera libulo kutuuka ku gali amawanga. Kakati kunamira empola. Ng'otegere nti wano mu Uganda omuntu abeera ne nazaala we mu kivulu. Ne mwine engeri gye mwesitamamu ku stage awo. Abantu ne balaba ebibuga by'aboonoonyi bi Babylon. Ffe abanyumirwa obuseegu bwammwe gye tuli. Abanyumirwa okunama kwammwe we are around. Naye ate eriyo abatabyagala. Ekyo kyaleetera Winnie Nuwaje obuzibu. Abantu tosobola kyobamanyiza kye bakuyita. The way you dress, that's the way they will address you. Musa nyambala yo yekuwa kyoli. Bwokera ku macanga oli looya. N'oyambala ng'omuyaga tebajja kulaba bwa looya bwo. The way you dress is the way they will address you. That's the word. Kati abantu mwabamanyizo bakunamira. Mute ebifaananyi byammwe ku Instagram. Ayine mwana mgambo you want respect. Okweyambula ne respect ya day brothers. Mwasoma correlation. Wasoma ku statistics. Omanyi baita correlation. Weyambule. Nuwaje wano yateeka yebifaananyi byoyo wini. Nga ine enkovu kabina nene bwete. Ayina amala n'atuvuma. Lwaki abantu tebaakwateko? Oyinza okumala okulagako abantu wamate n'obavuma mbu tebaakwateko. Kye wabamanyiza. Ekyo kyoli. That's what you are. Bafani obasitamidde. Abantu bajja mu concert ezo bafani tulimu ebika. Nze Junior eriyo bafani abali ey'abakazi nga banjagala. Nga toyagala byenjogera ze kulaba mimwa. Era bw'amala n'ateekawo ka comment Junior you have nice lips. Nga naye gyali. Singa mbalaga message every day zenfuna. Nga fani yali yanga Junior mwana gwe kendi kwatako gwe kivoboka gwe. Kakati naffe ekituleeta okubalaba byanjawulo. Ezo mu concert ezo line ezisooka essatu. Abantu baba tebazze kulaba concert. Baba bazze kulaba nga we wakula. Omuntu abeera wona akwambula. Ng'oli ku show oli mu kuyimba naye ng'eno abantu balimu bakwambudde. Bwalaba abantu balabira na mu bulabirwamu. Ebivuka bibeera okumpi ne stage. Bijja n'obulabirwamu ye mwalabira. Ogenda okulaba omusajja tatunulira muyimbi. Atuna wansi kumbe yalaba. Kati bafani tulimu ebika. Ffenna ekiba kituleese kyanjawulo. Winnie Nuwaje ekyo kitegeere. Abantu ababeera ku concert be baba batudde emabega. Obe baba bazze mu concert. Nezino layini ezisooka essatu ku concert ezo audience bisajja bigwenyofu. Era nze mu show ya Shiba ntuula mu maaso. Ne weeba tebo yakakadde ngisasula. Kati ekiba kindeese kulaba Shiba. Era Shiba ajja n'atukunamira amaaso ne gamyuka nga wendi ndaba. Banaga Junior. Nga concert yene kumyusiza amaaso. Ebyandeese birala.
gwa abantu bagenda mu show n'empapula nga ne pen kyalaba kyakuba alinge yasoma biology na ono era nga babiina newa oyo winning nowaji nga akuba pen alinga akola biology practical ninga naye fani yaze so bafani mu Uganda tuli banjawulo era nebigendererwa byaffe byanjawulo ate engeri gye tuba nti tusasudde tuba tulina okufuna bye twasasulidde services so winning nowaji tujjeeka akajanja bwoba olira okoye byokuyimba ngo ogenda ofuna kose ndale makerere kyali nzigule you can still be lawyer winning nowaji you can still be an engineer attitude yeyo gyekola nese bufeti tujja kusasula sete zaffe otekeko okutumanyira mbo otukuba eddembe ly'abafani linyigiriziddwa eddembe ly'abafani mu Uganda tumanyiddwa ku sente zaffe ani aba yakuyise deka basobola tuyimbira batuyimbire mugende mu America nanti mwatugamba ddanti tuliroko ketusigaze ebyaloko byaffe byetwagala abayimbi mutujjeeka akamanyiro naddala bayimbi abakazi mukunamidde abantu mulaze ebibuga byabonoonye Babyloni ate temwagala abantu bakwateko atunda yolesa yamazaawo amangu wano Spice Dana ye muyimbi asinga empisa mu Uganda ajjayo ne bafani ne bazina naye Spice ngata kuba bantu Spice Dana ngata kuba bantu era wamajjayo bafani era kivubuka yakijjeyo wakirabye nga kisanyufu kati oyo muvubuka tajja kunaabo yanyize Spice Diana bambi ngulaba is happy. How do you beat such a soul? As if for you gwe bakutonda mama webikabire winning nowaji we product of kire. We are all in God's image. Batutonda mutaka. So tujeko attitude ye kisiru. Omanyira nnyo abantu winning nowaji. Mbuze wini simanya nze olaba sagala kumanyira genda otandike company yo totumanyira gun start your own company olabo batunakusangayo you are doing a public job you are an entertainer daye makerero somo bede CEO wa KCCA ani anakusangayo gun study walemo okusoma you are in music just common sense wamma. It's just common sense. Kati fala gambo otutereyo bili ebifananyi byongo inenkovu kabina bakugema bubi polio. Mwe nyini mu malotera agafananyi gamwenga mwenna mulimo zebekeni. Lwaki mu provoking abantu? Lwaki mu provoking abantu win? Mwemuloza abana Uganda olw'okubasirikirya tuli basiru. Nokuba omuntu omuzindalo musajjatu yali wa mama simula in that video there is nothing like demeaning a woman wamuli omusajja yali amusimula ku ngatto maybe because we need waja ina that attitude nti buli amukwatako alowooza wakabi wini eyo attitude tekola mu kuyimba gikyuse ebyo yogera ne bannamawulire nga yogera ne bawalabo eza wini Inina tunanga emindi yakoni. Inza olaba. Nza nakulira. It's not all about je wakulira. Naffe tulina je twakulira. Newo obeeranga bazita job hazards. Tatubulira waje wakulira. It's not all about you. Life is not all about you. Eranzo ndaba. Eranze yenze. No, it's not about you. Who are you? Tomanyira bantu wini. Wanera wagenda noyombera kubala. Bakugambye bakuche nze raba amaserebo nze tabankebera ne bagagenda twale lyo busirubo tubera mabala ne bajjeno ne babakebera emundu ne bazireka what about you win no genda no kuba usigalo you have anger issues ranko ina chokozesa win nze zenkwetegereza win nowaji for long time you are just arrogant okubya usigalo era nabo bali bakutteko Wano Swans Avenue yake tonde Mirundi nga 10 because of your behaviors. Necho na chuchi company sibaidwa chite chikuba mwaloyo. Chetujja bagamba ko wini. Abantu banyivu abantu bakowu. Mbuzana nkuba obucupa sibanyanja kubera ne security yange siri walira muri.
tubuli ya byakisero byo abantu batunda empuuta abantu babeera mu butale bali mu kubonaabona ataddeyo sente zaakulaba ojja omumanyira don't undermine people bw'oba owulira ebyokuyimba obikooye go genda mu Serena oyimbira audience gy'oyagala audience ze mwagala zibeera mu Serena zibeera really those places ebiri corporate eyo teri ajja kukwatako ne ogenze Masindi simanya mubende kyovula wange Masaka temuyinza kujjayo bantu so ba managers mukole emirimu gyammwe bayimbi ba Uganda tebalina ba manager they have damagers obuli muyimbi soko manyo audience jogendo yimbiramu bano bantu ki tosemberera stage yimbira wala okolo omulimo gota kati wene nwaji yeke yayimba kolwo abalala nga bajja ne bayimba jaswa muli ayina kajanja na kamanyiro ate nakakuliriza nalabyo n'abasiru abamwagira that girl she's just arrogant. It's not the first time she's doing that. And she has failed to realize omuntu ajja kuva mu audience akukuba oluyi. Hey. Obulwene gy'omulopa. Wini omuntu ajja kuva mu audience akusabula oluyi. Otegere ntoli wa kitalunga bw'olowooza. Audience z'abatamiivu. Gwe kola iyo mu Serena. Ukolero loko itebo oyagala teri ajja kujja nkubira baba abachi kati mbukubamba oli mu America mbonkukwate bantu napo kubulwa byakola Keizi wagenda wamma kufumbirwa mwanyinaze Keizi fumba nakuwulidde Keizi wankubiddeko Keizi nga gy'oli otokosa bijanjalo Keizi fumba mwanyinaze va ku fulufiga byayogera fulufiga wayogera bubi nnyo ku Keizi lwaki mumanyira abaana b'abantu Keizi gwe wamuleeta ku NBS gwe wamuwa omulimo omuntu wabasazeewo okugenda ddemberi baga Keizi ajja kufiira ku NBS mumanyira abantu nemujja ne mweringira mu bulamu bw'abantu Keizi gwamuzaala oba Keizi asazeewo okufumbirwa oba avudde ku NBS dembelye toyina right full figure kwogera ku Munnayuganda agenze kunoonya ssente lwaki mumanyira abaana b'abantu olowooza bwe yali akwata omuzindalo yali enkomerero y'ensi mutuggyeko emitima emibi omuntu nagenda wama yeenoonyeza 10 era n'osigala ng'omulondobera ddogo lya kika kyeryo abaavu temubaagala abagenza okunoonya ssente muboogerera nze nnyenda mu America kufumbirwa Abanayuganda kambabuulireyo ekintu kimu nze okummanyira mmwe nga nyenze enfumbiddwa mu America nti muli awo munjasamira labadaba nga temwamwogerera wano Levikson yafumbirwa omukazi mukulu muzibu yenga temwamwogerera gulu neddi basiba bamukuba enkya n'eggulu nga temumwogerera bannamawulire bonna babawasizza abo bonna basayimoka wala atatwala tu bo nga temuboogerera bali buno bukyayi bwa nkula ki kebampase mulindeko nkyanoonya mukazi ampasa munjasamire oba naalya mmwe Wama Keizi fumba yozengoye mwanyinaze Keizi ebijanjalo biteekeko wata ate nakulabye olina oyo namulindwa simanya namulindwa oyo yadduka kubukedde mubeera mu ŋŋambo Keizi tonnafuna bipapula bajja kudipoti nga va mu by'eŋŋambo oli wa namulindwa nakukubidde ne Keizi okola kye wa namulindwa Mbati Junior tubeera board you haven't even got papers okola gwa ŋŋambo kati otunyumiza ki ebye Uganda bye tutamanyi Keizi oba ogenze kukola genda okole va ku social media gobolozwa eyo mu America n'aba celeb bino ebyobwa celeb kati byejjeemu that's past tense bitulekere naza abaana oyo omukazi gwafumbirwa alina abaana 3
Aina n'omutayonka kwa bawe bambi nga tannamu divorcing yibayino omwana wa myezi 3 olya ku sente z'abaana abo case abaana abo baagale kakati goli first born woyo omukyala be bantu bana bayina okulabirira era abakyala muli bazira naye omukyalo ye yawasa case muzira abaana bana kati ne case naye wakuna era muyita mami sabakyala muli bazira nenga ntwala okushima kwange eriye abavubuka munenge emirimu gyagana wamogezezzaako buli kimu noyingira obufumbo nkutumiddeko nnyo mugume mufumbe watemere tolinda washing machine engoye zikunye mubadde wane Uganda ngengoye muzikunya nangalo bwatuka mu America washing machine mama yafudde yoze engoye ve wanna mulindwa mubera mu ngambo sibabebe kulu ya nyamba abana Uganda lwakite muba mu bintu ebyekisiru kati olwo tukole tutya waba yakuyamba bebe kulu namulindwa muve mu byengambo mukole katonda akuyambye ofunye visa oli mu America nero kyasindikira ebinyo ku social media mugirekere beyekolera itongwa taina mulamwa yadduke Kenya kumanyira bebe kulu omwana we yamukutte namutwala France sibanye Bungereza oyo mutabani wa bebe kulu eyekolera gwa ababo bali wa abaana bo bali we yekolera itongwa gwasiba yasamira abantu ababo baliwa bebe kulu yakutte mutabani we namutwala UK agenda kusambira asem goli Kenya wekwese mumanyira abantu naye abantu bali blessed bebe kulu ali blessed bebe kulu ayina omukisa wene nchacha zikujide otulange kisiziro kyono omukazi mumanyira abantu eyekolera kati oli Kenya wekwese luli wali onkubira Junior genda yoyogere ne bebe kulu kuki fafagana naye abantu bano baba kubira endulu ne muloza muli ba kitalo if bebe kulu asobola okwata mutabani we ne bagenda bonna UK omwana bagenda muwa contract ya sambirashen you think that's easy to a Ugandan abantu abamu bayina omukisa mubalabe edduka era bwe mutwe mwali mutandise okumpalana kati ze Junior mpalana coach nzuno nyirira amwandisamu bwembi gulanga mutandika oyo mwana sibanya mwana musiyasi aina kabina kanene femu ebulamu butambula nga wetu abubala obulamu we butambula katuliko favor Junior botanzijako mu kisonzijako kikolimo teri anwanisiza nasigala waggulu Katonda yannonda nga tonnanjagala Katonda yanjagala nze ne wendi nali simanyi nabaawo era abamu mwatunira kyamulinga esalambu eri ensenke mboyo Junior ajja kufa wendi bafa ne baggwawo jakana nadduli ali mu ttaka mukwano gwange Isima yali yingira nze wendi kisa kya Katonda God is favor na appeal omukamanga yakwagala osobola okulonda ekyapa manyago akitegedde kubirako mukama engalo ez'amaanyi ogaye haleluya kubirako mukama engalo zikuba ennyo baziwulire ffe batuwalanye ne batusombera n'amayembe amahooni gana amayembe gennyini omuntu nagulira amayembe wa mama Fina nakugulira amayembe omunjagala kusiranya Junior bono nagule motoka yange no sipasi yetaita masasi ya plate proof basombera amayembe ne basombera eddagala lyonna ne bali malayo oyo omukazi we Makindi oyo atula kusula motors ninga kisa kya Katonda kye kitukumye naffe omanye tulabikako nga abantu
omuntu nobanga olya bulungi osula bulungi olya wagonda ne batambuze ngambo mu government omu bangobe bo batuulewo newe ndi munnange abana Uganda mulekerawo okuwala n'abantu be mutasobola gwotaleeta ogamba oti aveewo gy'otamanyi gye gava ogapima otya nti amazzi gano simanyi gye gava naye kangapime lwaki mwewa obuvunaanyizibwa bwe mutayina fe abantu abamu twajja tumazeeko nze Junior nze wendi Junior ajja kugwa tetujja kumulaba kwe muli mundaba haleluya hatsigidde kubirako mukama engalo ez'amaanyi banne munoonye omukisa mu nsi muno banna Uganda bannange mujjewo ettima mujjewo obutaagaliza omuntu lwafuna ekintu n'ozimba omutima wena Kaizi n'agenda ebweru n'owulira ng'ojjudde Kaizi lwaki yagenze bukyayinna baki gwababo abateekera abaana olina ebisawo bya ssente bade manyi naawe oli mpuuna malungu otambula owunnuuna banne etweddeko what goes around comes around sami taliyo ku kitanda yavumanga abafuna kati avume nasekerera abafu buli afanga ekyo kivubuka kya mighty family kijja kofewe nakatisanyuka gwe sami nakugamba ojja kumala n'omwaka ku kitanda ekyo otegeera obukulu bwa Mungu ove ku bitonde bya Allah Katonda buli omu ayina engeri gye yamutegekera ekkubo na Isimalo yafa omugenzi ekyo kisami kyakola video toli kuokusijeni sebo ensi ogitegedde nti nnene ensi nnene bannange ensi nnene n'okusinzira bwe mugiraba naye omuntu n'afa ne bamukuba amasasi kivubuka gwe n'ovaayo ensi n'ekwewuunya nakati yasaamirira nakati sekaddata tomuyina n'olaba abakubi b'enduulu sabula baby sabula nakati sabula sami lujja kuleega ojja dduulira abafu be wavuula nabo bayina abaabwe omuntu ng'akaabya amaziga ne gatonnya ku ttaka banne muve ku bantu nga bafiiriddwa abantu baabwe ebyemizannyo bibaawo n'okusaagirira mujja okusaaga mu kufa kw'abantu mbabuulira omuntu n'afiirwa abantu be omuntu n'afa novayo n'okinagguka simanyi oli musitulwago sami yatugamba ye tewali kisobola mumukwatako era ye ali bweru simanya President Museveni tafugayo nakati ya Samataata omuliro gugenda na muliro ekigodo ky'embizi kigenda na kamulali ekiriwo kimala ekyenyi ky'enkoko gwe mumwa yensi mwe tuwangalira noganti bannewe tunakwate kubo eryo okuvuula abafu eryo okuwebuula abavudde mu bulamu bw'ensi eno naawe era kyakutuuseeko abanupu tebamusondedde wadde n'ekikumi oyo omuvubuka wa mighty family mwamukyaye bulungi banne n'omusiru Bobi Yanga teyataddeyo posti allo ino obuyinza tewali sente ze bawadde sami gye kiri ku kitanda kimaze emyezi 3 amazeeko emyezi egyo kwali oluvaawo mbu abantu tebanjagala abantu bandoga mpisazo novumo isima so bwente ey'olwaleero bwenjimaliriza mbaddewo for 1 hour mu byenjogedde jjamu ebikuzimba ebitakuzimba bireke saaga abantu saya kunkubira simu
Junior atoyogedde biki nyoko bye yantumye. Bwoba ulira byenjogedde bikunyiza genda ku police eddako ondope. Nina bannamateeka bange banaakusangawo. Saa kutandika kunkubira masimu simu. Mbu Junior ojja kulaba nze sina kye nja kulaba wano. Byonna nabiraba alabadda. Saa kummanyiira. Fe nyumba yaffe yeetooloddwa masabu. Genda ondoge nange ndi kuloga. Tata wange musawo omuganda. Tatulamu buli lwakusatu. Nti bye banakunaku bye mutiisa abantu. Mbu Junior yava ku alien olinga nebbi. Mbya wa alien skin.